Okay, abakulu tubaniriza omuyimbi gwe tulina olunaku olwaleero ye Fefe Busi from FBM tukwaniriza TV z'eggwanga Uganda. Nange nsanyusa obulamu bulungi nnyo tuli mu maaso ga Katonda nsanyusa obbasanga. Olunaku olwaleero zize ku kyaki obadde omaze ebbanga ki nga tolabikako mu kkanisa Fefe Busi? Ndabika nakoma ku kufa kwa radio omugenzi. Emyaka ebiri n'ekintu emabega. Naye bayawule kyaki n'okusaba. Maze ebiri nga sigenda mu kyaki naye nga nsaba. Tebabigattika. Sigamba mbu buli atagenda mu kyaki aba tasaba. Lwakuba olumu bitukwatamu okitegeera ate n'okuboolebwa. Naye kati nafunye omukisa nenzijjako wano pasita talina buzibu. Oyogera kuboolebwa kiki oba otegeeza because kyaki nzigula eri buli muntu jangu nga bw'oli ye Mukama aliwo okukwaniriza okuboolebwa kuli ludda wa mu kino. Munnange ekyo Katonda yakyogera mbu jangu nga bw'oli naye ate abamu abazikulembera balina abantu be baagalamu okitegeera baba bamanyi bwe bakulaba ne zino enviiri okitegeera totegeera Katonda baba bamanyi ndowooza ogenda bavuyaamu ndowooza naye nga tekiri ku ndabika ya muntu tekiri ku ki buli omu aba alina okukkirizibwa n'agenda. Enviiri zino zisibibwa abayimbi ab'enjawulo mu nsi yonna naye ziyina engeri ziyinako negative impact zeziteeka ku bulamu bwammwe nga bwa stars abajja mu bifo ebiri public webiti muyina engeri gye mukosebwamu at some moment bwe muba nga muyina mu style bweti. Mpozi ng'oli sisuubira naye kyensuubira mpozi ng'oli yaguddemu yala kubeera tezikolebwa era bakaceere olina okuzikola ng'ozifaako bulungi bakuba obwammwe bwe musala keizi ebyo bigooli zino zakufaako bulungi mwana kyekyo kyokka naye nga tewali buzibu bulala sikiraba mu buzibu. Gwe Katonda omutegeera otya because batugamba mu music industry mujjudde eddogo mujjudde enkokola but finally tukusanze mu kkanisa. Katonda omutegeera otya nga gwe Fefe Busi? Katonda mutegeera ng'amala buli kimu ensonga lwaki ennyimba oli oba alaba byennyimba bivoola Katonda oba ki nebyennyimba mbisaba Katonda n'okuba freestyle kitone kiva wa Katonda kyova olaba nga si buli omu mbw akikola ki kati Katonda mutwala nga mbwe yakimala mu buli kimu kyova olaba era n'omulogo ndowooza bw'agenda okuloga amaliriza agambye Katonda amukulembere ne Mama Fina mulaba naye praise agiwa Katonda kati Katonda mwana yabimalayo byonna tolina bwonna womubuukira. Atwogere ku music career because you are an artist wadde mu kkanisa tetuyinza kufairinga kubanga tukubuuza ku bya music. Nakulabye tuthroyingireko mu light about Ibobo bakusayiniza record label tetukitega because manene bya ku social media platforms ngamba wendi kugwako ebyo tegera Ibobo kyeki okitegeeza ki? Ibo kabadika pia mu music waliwo abaze balina ekintu kye bakola ekyakabimbu okola music wo no shootinga video kati nga tonna gitagenda ku TV oba gitagenda ku YouTube yo ogiteekayo kwabo ku website ya Ibo kati bo okugirabako keizo okugiraba olina okuwumpeerayo ekido oba tokirina nenkikuwola nokisasula wali ku Ibo naye nga kyekyo ekisingako mbu osobola okusolozaayo before you release it like you officially release it. So music oba amutekinze over no kyendowooza bakolera bangi nnyo ne Shiba alinayo ennyimba buli muyimbi ate tebakolera Uganda yokka bakolera n'ebweru yonna Africa ne America yonna kati bo signinga nabo contract nga just olaganye nabo mbumba wa music wange for some time like this before I release it officially ne musolooza sente netufuna fenna sente then nendio kanduta naye nga tebansayininze mbu oba lebo mbwe ekusayininga n'obeera muyimbi waayo. That brings me to a question UPRS yavuddeyo negamba nti nno obudde buno omuyimbi yenna okubaako nti nno oba okiikirira kakiiko ako olina obeera ne diploma olina oba nga olina hit nga tetewafuna mwenda mu maaso kitegeeza ki eri gwe Fefe Busi obudde buno ng'ate music oli mumu abantu b'ebweru kitegeeza mpise byonna byebalina mbirina byonna byebasabye byongambye mbirina sibikkiririzaamu badde ate mbiwulidde nako gwe simanyi yabisabye basabye ki olina oba ne diploma okukiikirira ku UPRS
nze kyendowooza nga nze UPRS ekibaddemu ebbanga ddene naye yo kennyini nga tennatuteerawo ebyo yo kennyini tuli mu gisunsula eveewo nze sirina kyenfunye mu UPRS okuva bwe natandika okuyimba keizi sigimanyi nagimanya tebamanyi nakummanya kati bebaani abo baagala tutandika wate kutabangula ate buto. My last question, it is a political question naye because music is fusing and politics. It's all about kapapula kavudde nga kalaga Dr. Jose Chameleone amuyimbi munne Bobby Wine tasobodde kubanga amuwa kadi ya wa NUP okubera flag bearer wa wekisinde ekyo kuwa Lord Mayor. What is your take n'abayimbi bonna abamiddwa kadi n'abantu abali mu okabali mu limelight abamiddwa kadi ya NUP nga gwe Fefe Boss? What is your take on that? Ba confirm ize? Yes. Tebagenda muwa kadi. Oh, nze ku side yange tekimpisiza bulungi naye tekitegeeza mbu ate olinza amusalirawo Bobby Wine naye yeerabirayo so nkyenyinza okugamba nze nsigala mpagira Chameleone kuba Lord Mayor ne Bobby Wine kuba President Fefe Busiwo. Musulamu ebibuuzo tububuuzi bannaye bayimirize kiri kitya tusulemu ebibuuzo ensonga ya pounds wagitereeza eyaki ya pounds nsonga ki oluyimba oli ayimbira mu ewadde entukenzo wali osuubiza okukola naye oluyimba ateekemu ssente oluvannyuma olujjankalani oluyimba twalukola nsuubira gye luli mu audio just mulinde video lwefuluma audio gyali azanya n'okuzanya ne ku YouTube kwali oluyimba lwange ne Pia Pound zi video ejja Fefe Busiwo mu lulinde remix taala wanje okulokoka kyeki ndi mulokole muze munze sikati gwe simanyi nkyo nnyonnyolanga bulokole naye nga nze neewulira muli nkola bya Katonda kati mba mulokole singa baggulawo okuyimba otandikira kuki nga baguddewo kati abayimba nze sinnabalinda nabaggulewo vidiyo yange ngenda gita ku Mande sibalinze baggulewo kati we baggulirawo wonna Fefe Busiwo waali okuweerawo Pia Pound mwakoma ku luyimba lukka olinawo njagaliza ntuuke tubadde tukyali ku luyimba lwokka nze ne Pia Pound naye bwe muba muyina mutwagaliza tutuuke seefujja ne tujja mutwagalize